SB4 mufere okusinziira nze nga bwe nalabye SB4 si mufere. SB4 yali kumulamwa bwe tuba tugenda okutandika okuyamba tugamba azongazi mwono tumulaba munno alabika muzibe oba kitegeera bwe nteekako ssente nteekako gundi wamulabye muzibe mumulabye talaba nenteekako ssente oba kitegeera ekintu ekyo ekiseera zone zogenda okuteeka mu investigation ogende ku police oli yagaye muno wandiganze ku police ogende ku police omala omugambe muno ddala muzeeyi yali bifeekeera omala oveeyo ofuneyo muganda we omunoonye bw'aba yali jjinja mbw'ovuga emmotoka ogende jjinja pointi eriwo gw'oba ozze kukola ki kuyamba musajja oba kitegeera naye bano ono ng'ono omulaba ye ali professional mu mawulire oba kitegeera essaawa zino ye yandibadde naye addukayo emisinde nalaba professional nga tanaba kujja wano oba kitegeera naye buli kimu kye yayogedde mufeere ali professional simanya akola bukundi alina langozi alina ndaba munno ye tayagalira ddala SB4 temadde mubuuza manija yamugamba ye nga ye buli saati ye gwe yakoze uliriza uliriza mpuliriza bulungi kakati tobulandinga muzeeyi kubeera mufere nnyo because gwe nawe you're part of it omusajja yamubbi wa mundu leka ye tuli yamba bayegera tuli mukuyamba bayegera oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awewa mukwano gwange bakuyita embuga tebuba buganzi abasiddi omusunsuziiri erinnya agaliwo agwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nti mu studio negattiddwako Anko akaseera kabadde kawa Anko kwataako mubugalo saisi okulaba akaseera kadde kawanvu ono Obote ye usual suspect tubeera naye mubuufu obumu obaawo obulala akuzimu ku nsonga ezibadde zigenda maaso n'okubanga zitambula ensonga eri in town for the past 3-4 days ebadde ensonga ya mwana mulenzi Sebunya agoyinza okuyita SB4 awamu ne mwana mulenzi Muzibe erinnya tetwalifuna nnyo asaaki but erinnya basinga Saalongo n'ogwa Saalongo buliko ekibuusabuusibwa so Muzibe Saalongo mukadde ke kamu twalaba ne mwana mulenzi omulala era akola gwe gumu SB4 gwakola mwana mulenzi amanyiddwa nga Vicky exclusive emboozi zize zitambula byatandika na Muzibe kwagala buyambi bwe yeekubira omulange wa mwana mulenzi SB4 ne bakola emboozi n'etambula emboozi mu kutambula gye byagenda maaso okuba nga bikkira Vicky n'ayingirawo bubi nnyo ate ye n'atuwa sayidi ndala eya story eyali eraga nti ebintu muzeeyi yali mutuufu kuba byatuuse nga birimu omutuufu n'omukyamu SB4 mukyamu muzeeyi mutuufu kozi muzeeyi yamaliza agamba waliwo akasente n'embeera ebadde eriwo ebadde balwanya wano nawali nga muzeeyi agamba SB4 teyamuwa buyambi nga bwe yalina okukola ki obuyambi ebyo byonna tubifuna nga Vicky ayingiddemu wayingirira wabula olunaku lwejjo twagenza otuuka akawungeezi nga Vicky abadde akola emboozi ezo n'avaayo n'agamba bannaye muzeeyi mufere okitegeera nga SB4 bwazza akola ki atugamba kozi Vicky yali azzeemu ng'owookubiri mu kukola emboozi ezo gundi Vicky yeyagaya bannaye muzeeyi mbadde nange nkola emboozi nga simanyi nti ki mufere so ebintu byayingiddemu teams nti muzeeyi mufere muzeeyi si mufere n'ebiringa ebyo so tugenda kuba tutandika mpola njagala submission zammwe okusinziira ng'embeera we tuzze muzeetegereza tujja genda kasabu kanyama ngenda sooke wa Anko eddakiika 3 naawe nkomewo okusinziira bw'obadde olaba embeera nze okusinziira mbadde ndaba embeera naye era oyo mukulu Maviiri yasinze okundeeta twavize naye show olunaku nga mukamu ye yagambye mbu SB4 mufere naye okusinziira nze nga bwe nalabye SB4 si mufere SB4 yali kumulamwa okiraba naye kati we wayingiddemu onagamba ate YouTube mbw'olwokuba SB4 yagambye mbu nno simanya
balwanyisa YouTube muyene ekye Gavuddeyo avaayo oyogera bigambo bya Mwami Obote era ekindeese Obote ono nze mpakanya Obote oba okiraba Obote alabika teyamanya story entuufu ndowooza byebyo. Okay, kale nja kuba tusookere ddala awo ogambidde nti ogamba ono ye yabadde ayina submission ye ng'agamba nti SB4 n'omusajja we bonna baayina ki obuzibu bw'amaanyi ate gwe kyogamba kyowakanya nsonga ki eyo ddala gy'oleeta ekuleetera okuba nti gwogamba I'm defending SB4 ku kino Mwami Obote submission ye teyabadde ntuufu. Anti Mwami Obote ye bwe yazze yagambye mbuno abantu bwe basonda ssente mu SB4 yazirya nejjukira SB4 ndoza yateekako essimu bbiri yateekako essimu ya Muzibe n'ateekako essimu ye si bwe kyali Mr. Obote si bwe kyali kati bwe yamala okuteekako ssente oba kitegeera fenna yadde nze yadde abawakanya SB4 tetwamanya ssente zibakola ki zebateeka ku ssimu naye nga abasinga okuwakanya SB4 bagamba munno SB4 yali ssente z'omwana SB4 yali ssente za Salongo SB4 yali ssente za Muzibe oba kitegeera naye nga SB4 nebekaba katono ke yayamba Muzibe kiri nti munno yamuyamba n'ekirala SB4 story ye ey'okuyamba Muzibe yesinze ku media houses zonna ekyo obadde okimanyi nti SB4 yesinze weyamuleeta yesinze mu kumusondera ssente kubanga nalabye waliwo we bamusondera ssente nga bamusondera simanya kumulongoosa maaso simanya yalwala nnyo n'alongoosebwa ayagala kumulongoosa amaaso n'agenda ku CT scan simanya ne bamuggyako emitwalo simanya 7 oba okiraba kati abo baali basonda nakamu 2 SB4 we lutuuse ng'oba asonda miliyoni 7 oba okiraba mbu SB4 bw'aleeta omuntu mbunna amuyamba ne bw'aba amuwadde yadde bamuwadde 100% n'amuwaako 60% kubanga SB4 talina charity organization mbunna ayina kampani mukimusasula oba kiwulira bwona kati ayina oba agendera mu kawundo ebyo simanyi oba agendera mu drone simanyi ayina okuvuga n'agendawa yali alina okuvuga n'agenda emubende okukakasa abantu abasonda mbwe ennyumba bazikola ki mbwe ennyumba bagizimba oba kiraba kati ate ono ye n'agamba muno obwo obukodyo bwa SB4 kati SB4 bw'aba tatulaze ennyumba ezimbiddwa tunaawa maanyi ki agasobola okuteekako ki sente ku ssimu oba kirabira kati awo we n'abadde yagiwinga naye agamba SB4 mufere naye nga wewe wagamba mu bufere bwe oba kitegeera asobola okontributinga ne Muzeeyi yagamba sente yazikontributinga naye zaali ki muzaali entono kuze baamuwa nga ne Muzeeyi yennyini tamanyi sente ze baateeka ku ssimu wabula amanyi zino EAC muno yalabika yakuwa akakadde oba kitegeera ne babafiira waaba yagamba ngenda kuwa miliyoni 5 n'aleeta emitwalo 7 so kubanga bwe yagenda eri mu bibbo bye yagenda okukakkana okulaba nga sente tezizze leero ngoba kitegeera n'agamba miliyoni 5 kansooke mbaweeyo 7 kati ono ye Muzibe ye n'agamba babafiira natugamba agenda tuwa mmeka miliyoni 5 zejagala miliyoni 5 n'atuuka n'okugenda okwewola muyewola ku mobile money mwamaliriza ennyumba ku ssente zatamanyi oba zigenda kujja oba tezigenda kujja oba kitegeera bw'oba n'asingayo n'essimu oba yasingayo simu yasingayo poloti oba kitegeera kati gwogenda otya n'ogenda neweewola ku mobile money olw'okuba SB4 bagambye muno bagenda muteekerako ssente. Mwami Obote tuli ku side yo ejo waina submission zo ze twakola show gye twamaliriza nga tetunatuuka
budde bwa kawungeezi twagenze havinga show mu kisooka nga tetuna havinga show gye twalabye ya Viki yaza akawungeezi kozi Viki ye adde kusayidi eraga nti SB4 alina obuzibu bw'amaanyi of which nti part of that information wetwajjidde mu sheeyo ku makya is one of the information gye twabadde nayo so you had your submissions in the morning wabadde na submissions ku makya zakawungeezi tugenda otuuka nga ne Viki abadde agamba nti SB4 alina obuzibu ate naye nga akikoze eki akivuddemu ebyo nga bimaze okubaawo kyekyakujjidde na mbeera ki gye weetegereza nga kati bimaze obaawo ne Viki abadde mu story n'agamba nange nadde ku ground nga Viki kyenalabye we nagasigasi muzeeyi ono muki mufere what came to your mind? First of all njagala okubuuza kuba tulaba mwebale nnyo mwebale ddala okuba nga mutulaba yonna gye musinziira tuli wano olwaleero nyaniriza nnyo mukwano gwange ono Anko mwasembayo sisinkana byali birala mu Anko twasembayo sisinkana byali birala abantu tebakitegeera bulungi naye nebaza Mukama nti Anko oli naye ndi naye olwaleero so njagala okubuuza ku mwenna abatulaba mwebale kutulaba mwebale okwewaayo ku subscribinga n'okulayikinga byetukola twabagamba ebintu bino bye tukola tetubikola kubanga ffe tulina okubikola naye this is our contribution to the society kino kye tusobola okuwaayo okitegedde kubanga ffe bwe tubanga tusobola okubaako empenda ze tutema for the good of our societies yonna gye tuwangaalira twebaza abantu abatusupportinze abatusupportinga mu mbeera ez'enjawulo kati olwali tulina Simon phone spares yakutuusiza buli kalonda w'amasimu kalonda wa spare ow'amasimu mu Uganda so abantu abo tubeebaza nnyo okuddayo mu point mu issue gye tulimu ekintu kino kigazi nnyo okusinga bwe tukiraba oba abantu mmwe mwenna bwe mukitunuulira abantu bangi bakitunuulidde mu mbeera ya right and wrong okitegedde ne beerabira nti waliwo the truth kuba amazima go tegakyuka okitegedde oli asobola okwogera nga byayogedde bye bituufu ono asobola okwogera nga byayogedde bye bikyamu ono asobola okwogera nga it can be the other way round naye at the end of the day wakati awo wabaawo ki amazima amazima tegali debatable amazima tegateesebwako okitegedde bulungi kakati ffe ensobi gye tukola ebiseera ebisinga kwe kwagala okuteesa ku mazima tutandika okugajjako nti ono mukyamu bw'aba kali mukyamu si mukyamu nnyo ng'ate ono nze nzikiriza mu bayibuli bayibuli terina wennyonnyolera kibi kitono na kinene okitegedde ekibi kiba kiki kibi n'ekirungi kiba kiki kiba kirungi having given you that background njagala okuyimirira ku bigambo byange nayogedde ntera okukugamba nti nze ebigambo byange mbyegendeza nnyo nga mbyogera kyova olaba nti ebigambo byange ebiseera ebisinga bye nayogera mu January nsobola biddamu mu December nga seesise namu ebigambo bino byonna bye nagamba olunaku lwaluli olunaku lwajjo nga bino byonna tebinabaawo okitegedde nakugamba nti mu byonna ebyakoleddwa mwabuzeemu kye bayita professionalism kakati ate ekigaana professionalism okubeerawo wabaawo factors ezigaana omuntu obutakola professional work okugeza senga omuntu aba yeesanze mu mbeera nti amawulire akoze makole omanye amawulire agaddala waliwo ebintu byosookerako bw'oba onojja story wano wendi wabaawo ekizibu nti ennyumba yayidde nga tonaba kutwala mawulire gateeka ku TV yo ku channel yo kyosooka okubuuza the authorities eziri mu kitundu ontegedde of which chairman yandibadde tajja kuguno mulundi lwaki chairman ajja okumulundi ogwokubiri ontegedde ogwokubiri ekyo kimu ekyo nkukakasa obufere obwali mu kintu kino ekyokubiri nobody is talking about who initiated what fenna tutandika story tugitandikidde wano tewali amanyi kiri wano who initiated what
and why? Muzibe. No. But you have to be professional. Buli kintu tukole mu butuufu bwakyo. Okyegedde? Who initiated what? Nga tewali akyogerako ekyo. Bw'abanga ono agamba nti Muzeeyi, I have no problem. If it was Muzeeyi, how did that happen? Ontegedde bulungi nnyo? Because bw'aba Muzeeyi, okay. How did it happen? Because nobody is talking about it. Bw'aba SB4 yaki-initiating, how did it happen? Era obuyambi buno, enteekateeka yabo yali etya. Olwaleero as I speak to you, engeri byonna gye mwasazeewo biwaayo. Can we have a list of contributors? All of them. Tugambe because sente zibaddewo. Embaga bw'eba ekolebwa. For example, nkwanko w'embaga. Tuba ne list. Abasi yatuwe emitwalo 5, gundi yatuwe emitwalo 2, gundi yeyame emiliyoni 3 n'atazireeta, gundi yatuwe. Can we have a list of that? Thank you. Before having the history of Muzeeyi. Because what you are showing me, you are showing me incompetence of the highest order. When you are showing me Muzeeyi, no pane details ze sagala zimanya because I don't know how far that is. Ekyo sisobola kiprovinga. I cannot prove that. Olwaleero nawe ba chairman gwe bogamba nti kati ono chairman w'ekyalo naye uno akubye essimu simanyi biki. You cannot prove that. Chairman gwe mulonda. Tusooke tupozinga awo kati nnyo. Wabaddewo ekibuuzo ngenda kireetewo Anko kijja kudda ne ono. In fact akyogeddeko ensonga lwaki nkibuuziza. Wabaddewo ekibuuzo nti bino byonna nga bitandika lwaki tewaaliwo background check ku Muzeeyi nga tebannaba kumukolako interview oba okategeera. Gwe kikyolowooza ku ekyo kozi nkirabye nnyo abantu bakyogerako nnyo nti lwaki omwali mukola ku Muzeeyi temwasooka kumunoonyereza. Bezayo nina nebendabyeku ku YouTube nga babyogerako. Oyo omukulu njagala mubuuze. Baali bamufezeeko. Omuntu najja mu image n'amugamba ekintu oba kitegeera n'akigamba nze. Osanga omukazi lumu nasanga omukazi yajja ku dduuka nagamba basitekanso babbye ebintu byange naye okubijjawo basaba emitwalo 2.5 nenkwatibwako nagamba Muzima yaweerera omwana yakola atya bwe yakaaba oba kitegeera tali sobola kugamba mbunzikirira simanya mu paaka mu paaka enkadde nene nawe bakesisi nva ku mulimu gwange njiremu ki nakwata bukwase nga nyamba ki omukazi ng'omuwebire ebikazi 2.5 fwe tuba tugenda okutandika okuyamba tugamba azongazi mbono tumulaba munno alabika muzibe oba kitegeera bwe nteekako ssente nteekako gundi wamulabye muzibe mbumulabye talaba nenteekako ssente oba kitegeera ekintu ekyo ekiseera zone zogenda okuteeka mu investigation ogende ku police oli yagaye muno wandigaze ku police ogende ku police omala omugambe muno ddala Muzeeyi yali bifeekeera omala oveeyo ofuneyo muganda we omunoonye bw'aba yali Jjinja mbw'ovuga emmotoka ogende Jjinja point eriwo gw'owezze kukola ki kuyamba musajja oba kitegeera naye bano ono ng'ono omulaba ye ali professional mu mawulire oba kitegeera essaawa zino yandibadde naye addukayo emisinde nalaba professional nga tanaba kujja wano oba kitegeera naye buli kimu kye yayogedde mufeere ali unprofessional simanya akola bukundi alina langozi alina ndaba munno ye tayagalira ddala SB4 wengedawo kati gwe kyogamba point ye awalana SB4 balina akakuku kenjagala okuŋŋamba lwaki ono ali professional point yeri bweti gwe kyogamba nti nno tewali kyetaagisa genda kunoonya Muzeeyi before akakatona aka akasooka kamala kubanga olaba kati omusajja agenda ku police police ejjeyo statement oba kitegeera mwejjeyo statement nga bamugoba ku ttaka emugabe zaalimu akati emugabe muno njagala ki
gundi taliiwo eyabikolako taliiwo bonaona babakyusizza ng'alina okuteekamu kasente okulaba amafuta okuleeta abajulizi naye nga sente zagenda okuteekamu awo ate abadde asobola oziwa omuzeeyi akola ki poyinti eriwo yakuyamba muzeeyi kati ono yagamba muno olina okusooka okunoonyereza nga tonnaba kuyamba muzeeyi kati nekirala ayogedde ku bino muno masimu Owe tuba tusindika sente oba tusindikiriza church oba tusindika ki fe kabasita batugamba muno ku account bweti koteeka fe tuteekayo utesi togamba nti kati Mwami Obote kyagaye kyembalirira kyogamba mutesobola labi embalirira asobola ogamba muno oli alabya naye oli asolokera ku macha nagamba SB4 onyambye nnyo ndoza chemanyi waliwo nasogama muno agaliwo onyambye nnyo akasente togera kukyambalira nate namba olyasogama akasente nakusindikidde akasente oba nakutekerawo sente osobola nga sente ziri ku ssimu naye nga kibadde kifuuka kya bulijjo nga muno oba gundi naye ono kyalina point gyalina okulaba oti yamuwaayo ku kasente ye point eyo ebyo byagamba ebyembalirira tabiteekamu kubanga ye oba yayamba yamuwaayo kasente kubanga waliwo abamu amasimu yateeka kaaga agamuzibe bagateekangako naga SB4 bagateekangako era tomanyi muno SB4 yali agamba muno muleete sente tulabe nga tuyamba nga tuzimbe ki ennyumba y'ono kitegeeza buli bafacilitatinga bonna abayamba era betwebaza bayamba nnyumba kulaba ng'ekola ki ng'esituka era yasituka tukomyewo genda maaso obadde okyannyonnyola ekintu kyembalirira kakati nze siri munauganda siri omu ku bannayuganda ba bulijjo okitegeera era goyogera jasimba nkanyweza nedda tolina byonyweza sate wayambadde zirieza kakati mbadde mugamba nze siri omu ku bannayuganda aba bulijjo okitegeedde atunuulira ekintu from one angle ffena tuyamba era twagala okuyamba naye ekimu ku bizibu bya Uganda olwaleero abantu bakyagala kuyamba bannaabo okitegeedde naye ng'ekibagaana okuyamba ontegedde beba abakyala ono gwe yayogerako ebintu byali babikutte twala tugende ate era enkyo ogenda okumusanga ng'era alina gwakigamba omulala kubanga ekyo kyali kintuuseeko ontegedde bulungi nnyo nina omwana emulago n'omuwekezi tano simanyi transport ngenda mukono biki waliwo omukazi omu namusanga akutta akaana nga ddala labika akooye agenda mukono nemuwa transport n'agenda bwe namuwa transport after like ndoza yali amanyi ndi mugenyaawo kumbe ze ndi ku national nali mpita ku era side bar again nemusangawo nga story yemu nga iso like a week or two era nekinkuba wala nnyo nga mukazi y'omu naye nga story era kumpi yemu nga jasa ekyusemu katono so kikyengezaako kugamba nti ekimu ku nsonga lwaki abantu tebakyagala tuyamba kwe kuba nti abantu be bayambye one babafeze bufezi two babafeze bufezi two babeefuulidde ontegedde bulungi nnyo essaawa eno issue yange oyo ayogedde ne ku nsonga n'agamba nti omuntu asobola okukufera n'akufezesa ontegedde bulungi nnyo naye bwe baba banoonya abafere gwe tosobola kugamba nti nze nedda siri part of it oba ontegedde bulungi nnyo kati challenge bano gye balina nti bo era kyobula yagambye nti gwolabika olina obuzibu ku SB4 ng'omuki ng'omuntu I can honestly tell you I have no problem with him but I have to because with accountability responsibility kintu kikulu abazungu basiiba bayamba wano abannayuganda ontegedde naye ne bwebebanga bakusindikidde sente nti omwana agenda asome balina okulaba ku lipooti oba okitegedde bulungi nnyo so kati bw'omufera leero enkya tomukola ki tomuddamu kakati ebbanga lyonna embagirira nga mbadde anti wuliriza kati kino kizze kati wano njaga kutwala kulabula kati ebigambo bino byenkugamba bisobola okujja oba obutajja wasobola okubaayo omuntu omulala najja n'agamba nayogera ebigambo bye bimu muzeeyi byayogedde ku SB4 what can you say
Ngokyusa obufungo baba banage nkizudde kati nga mwakyusiza ne mugamba kati muzeeyi ye mukyamu. Nakugambye it's not about ani mukyamu ani mutuufu. Waliwo obufere bubeera mu layini. Ontegedde? Oyinza okubeera mu layini y'abafere nga gwe tomanyi nti oli mu kufera. Naye ng'ate oli mu layini yaabwe ng'akukulembedde mufere n'akuli emabega mufere nga ng'oli wakati wano nga layini ya kifere. Ontegedde? Kati kye nagambye mu kusooka ne mugundi wali ku programu yaffe naye kugamba nti SB4 kyakola kirungi si kirinaako buzibu naye gwe omanye essaawa eno bino bye tuli mu kukola bino bameka bekimenya omutima abali mu kugamba bannange okitegedde laba gwe muzeeyi mulabe engeri gyakanulamu amaaso n'engeri gyayogeramu bw'obanga gwe wamuwaddeyo emitwalo gyo aga oyinza okwagala okuddamu kuwa omuntu omulala sente atubeere amazima nga zavudde mu nsawo zo oli Canada oli mu America oli mu Ngereza oli mu Uganda wano wakutte emitwalo gyaga gakuyamba ani muzeeyi n'ebimwetooloolerako essaawa eno oyinza okwagala okuddamu okuyamba omuntu. So what is the harder part? Now leka tuleme kunafuwa professionally leka tuleme kunafuwa nga twekwasa obusongo obutono tize bwe mba njagala kuyamba njagala kuyamba buyambi. Yes osobola okwagala okuyamba but there must be proper what era nze nawadde ne SB4 amagezi mugamba SB4 omutima olina mulungi kakati kyekiseera ebbanga lyokoledde kyekiseera kologana ng'okola emirimu gyo otherwise omuntu agenda kukutomeza kati nze wano kyendi mu kukola ntaasa SB4 lwa nsonga emu waliwo abantu olwaleero abasanyuse ku SB4 kyayitamu naye singa SB4 takola kyalina kukola there are problems ezigenda okugwawo zitya. Waliwo abantu abagenda okujjanga SB4 ajja kukaddiwa ajja va mu business efaanana bw'eti akola ebintu ebirala omuntu omulala abaasa anaavaayo akola ekintu kya SB4 abantu bajja kugamba nti oyo mufuki mufere kyovala nti business zaffe nnyingi mu Uganda zifiiridde ku bannyiniza abazikola ki abazitandika lwaki because bazi abusing within the middle okitegedde bulungi nnyo nze olwaleero tosobola kunnimba kati olwaleero SB4 senga olaba kyeyekola ku social media aleese buli kasasiro why do you kale bobanga oli honest ono nze kyembadde njagala wadde ne point wali nga submitting kyembadde njagala omugamba Muzibe yagamba bamuyamba bate bamuyamba Muzibe agamba mu bigambo bye bamuyamba ati bamuyamba kati byonna ono byayita oli SB4 bwemufere mbwakola ebintu nga tabigezeemuki nze bwe mba mpa ssente nga galiwo aleese omwana w'okuyamba nze neebaza galiwo nempa ssente agaliwo ayamba omwana oba kitegeere ababaddewo okujjako ono ate gwe ngenda okubuuza oba yayamba oba teyayamba teri abuuza accountability eyateeka ku ssente ya SB4 yateeka ku ssente ya SB4 yagiteekako nga amugamba ku facilitating nga mulimu gwaki gwa Muzibe era yateekako amasimu aga musobola okuteeka ku ssimu ya Saalongo oba musobola okuteeka ssimu ya SB4 okitegeera kati bano eyemu ku nsobi eyakolebwa kyovola bankugamba ekintu ekya professionalism eyemu ku nsobi ezakolaki ezakolebwa tweyanza nnyo eyo ensobi ku nsobi ennene ezakolebwa ontegedde bulungi nnyo bwe mubeera ne kampani ku level eriko abawagizi ng'abafaanana ng'aba SB4 because they are all subscribers are potential helpers buli lwobeera ng'otagala mu information otegedde obwo bwonna bwe bunafu kubanga senga zajja nga zajja wa direct zonna nga zajja wa SB4 SB4 yabaako ekintu kyasaba abantu be n'abagamba you people kino kyenjagala okukolera omwami ono ontegedde naye kikola twetaaga miliyoni 10 oba 15 ontegedde sente bwe zijja ku ssimu ye yagamba atya wuliriza yagamba atya ye SB4 ate nekirala kyenadde njagala oli okumugamba
Bila agamba muno ani initiatinga muno omugundi. Ya kitandi. Njagala oyo omwami. Atonziza yeyo tujja kuddayo. Mbadde njagala ono omwami. Nga muwadde time. Nga muwadde time. Nga muwadde time. Asooke ambuulire. Ye yatandika okulaba programu eyo SB4 ng'ayamba omuntu. Yambuulire. Kubanga olumu waliwo ebimu byayogera naye takoze research. Asooke ambuulire SB4 yatandika atya. Ani yamutuukirira oba ani yatuukirira munne. Oba kitegeera nga tannaba kukola gundi ngamba nga batandika okuyamba ati enkugambye kyenkubuuzisa wali temade mubuuza manija yamugamba ye nga ye buli saati ye gwe yakoze uliriza mpuliriza bulungi nze saagala nnyo nteeke mu mbeera ya research singa nabadde njagala kukola research ku musajja ono I can give you a very shocking news kumusajja ono if I decide to do research to him, but that's not what I want. Because no, it's product. Nze ntunulidde product kubanga fe tuli baagaliwo okyegedde amawulire agaliwo getujjamu sense okyegedde amaliwo wano wetuli kyetuli mukola nze kyendi mukola for your information I'm a community expert, so for that matter nze ekintu sagala kigenda wansi kubanga bw'okigenda wansi ogenda kujjayo society byetakola ki byeteetaaga kyokola bannabagambye nagamba ne Vicky Genius ne mugamba Vicky tewali nsonga yonna lwaki muleeta era SB4 kibali mukola tewali nsonga yonna kati lwaki baleeta all this crap simanyi kiwuliriza simanyi chairman wono tumulese gundi tumulese buli lwaleeta abantu abangi mu kintu buli lwaleeta ebintu bingi you are bringing in more stories confusing abayambi bagenda kwetamu abagambe bulijjo batufera bufezi kyokka nga ate bulijjo okola ebintu ebiri genuine kakati stop uliriza kyemulina okustopinga SB4 with immediate effect. SB4 stop investigating this matter. You did not investigate it well in the beginning. Kaka to branding amuzeyi kubeera mufere nnyo because gwe nawe you are part now, you are part of it. Ono olwedda amuyise mufere kati gweyise omufere ayagala kuprovinga musi mufere etopika egwe naye gwe era ekyayongera kumuyita mufere. Mpuliriza bulungi mpuliriza tukimalirize kino kigeero uliriza ayagala kuprovinga musi mufere Anko kino katukimalize tukiveeko buli lwosanga nga omuntu kino nkigamba now and again buli lwowesanga nga mu mbeera ng'olina okwennyonnyolako kitegeeza waliwo ekitali kituufu. Full stop. Thank you. Mbuuza wakati nga biro byonna bigenda mu maaso ndaba ekitono ennyo ndowooza wakafuluma videos ewa SB4 ku YouTube ekitono wakafuluma video 10 average nebwe abaana talina kamera average wakafuluma video bw'ofulumya video litafulumya waayo olutasi ojafuluma ndaba abafere basindisa abafere bayambeko kakati ono uliriza ono lwaki mukugabwe soya Anko onemesa kwogera ne Anko muleke muwende eddakika nzegera kuleka netokimuwa nzimutyeko mbadde akugamba ndesaawa zino ekitono ennyo video ezakafuluma ziri 10 ekitono but why the list ku YouTube ya SB4 nga agezaako okunyonnyola byonna ebibadde bikola ki bigenda maaso ne research gwali mu kukola omusajja yamugbewa mundu leka ye tuli yamba bayekera tuli mukuyamba bayekera tuyamba bayekera nkubuuza Anko nga SB4 go batuletedde fere okonyiga jafuluma tukikule omutanyiga namugaye muno kagaye muno obusungu amata tuli mukozesa busungu mbuuza like videos zino wezijjira kumukumu n'ebiringa ebyo tekiri kingi nnyo ekiri mu kuweebwa omulabe saa zino ogenda okeera
nti tufunye ku gundi weno tereza ekibuuzo si gwabuuza tufunye ku bana abali mu kkomera n'ebiringa ebyo bonna nga balaga nti muzeeyi ki alina obuzibu kati obuzibu obwatuukawo SB4 yali amaze okugamba abantu mbonno tugenda kuyamba Muzibe naye alina okulaba gyakola ki gyagenda okuzimba ennyumba oba kiraba kati bweyatandika okubanga amaze okutandika ndowooza batandise okuteekamu ssente agenda okulaba nga ebimu tebikola ki tebigatta bulungi oba kiraba naye naasalawo naye kati tumuyambe kubanga buli kimu kyonna tukibuuza amaaso naye nze bwokera ku makya nondagamba nno nina obuzibu anti kati yeyo detail gyenjagala oleka omusajja submiting buli woyogera omulembesi okukola submission nyonyola ekintu ekyo kubanga kati olaba obuzibu obulimu kyobola waliwo abatuuse ne bagamba naye oba n'amaaso agafeera kati obategeera bwasobola okuba nga afeera amaaso n'agiramu bw'ati nati gyekola bwete mbuno nze bwenkeera ku makya yagenda nati eyo nena gye mbadde njiramu mbu yali agenda kuyamba n'azuulamu information muzeeyi gye yamuwa nga siki kuba baali bamaze okutandika okuba nga bawanvuwa musobola okukera ku makya ng'omuntu oli naye ye n'atakubuulira bifawuwe ogenda okuba eka n'omanya nno bulijjo agamba muno ebaba teri masabo naye nagamba gwe gundi ensisiro eri etya oba ekitegeera nogira muno gamba muno naye ebbanga lyemaze naye kati kyomba sikiwulirangako ate naye takikola ki tulina ebyama bye tubadde tufuna families ezimu naye ngaolumu ogenze mpola ngaokola ki oba ekitegeera naye oli abadde tabigamba nga tabigamba justin oba kusurprising amunno babikola oba akulaba amunno nga yakireka bulesi oba kiraba kati omusajja ono bwe yamanya okumugamba ndowooza n'amusaasira lw'amaaso obukola ki butalaba munaye bw'oba osanze n'ekiwundu osobola okuva ku bimu oba nabbye oba nakola ntya n'oba nga ojjanjaba kiwundu oba kitegeera munaye bw'oba olyagaye muno ekyo ekiwundu oyo mubbi okitegeera naye nga ogusoose okulaba ne nga muno oba mubbi oba kiki olwa mukama muno kati oba kati nkola ki kati nkola ki kati njeja bakibundu oba kitegeera kati abantu bangi banaye bufere bugazi wulira abantu bangi badde eyo ne bagamba buli omu n'ayogera bibye ono mufere ono katemba oba kitegeera kati omusajja asobola okuba nga badde agenda tuleetayo omuntu mulala gwe tugenda okuyamba bw'aba tulaga information alaga nze atali munnamawulire oba kiwulire kintu ekyo talaga ono kubanga nze buli kaseera message omutuka muno wamma tulage bakulabisizza SB4 bannange biki oba kitegeera kati atuuka ku kyalo batuuka ku kyalo nga ne chairman nyini ow'ekyalo bamuleese nagamba muno omusajja simumanyi naye nga luli chairman baleeta mulala ne kakati gwatuuseeko mulala kubanga kati naye oba kitegeera luli ogwasooka yali ayamba ne chairman bwe bamuleeta mu kyalo najja nakola ki n'atuuka namugamba yono chairman muwe aliko munnyonnyola naye nga ye omugundi gwe gwalimu gwakukola ki gwakuyamba abamu bwe tuba tutandise okuyamba awe nnyini lidako nkomawo eddakiika awe nnyini muzeeyi tateereddwa Muzibe tateereddwako eryanyi lingi nyo nga bonagamba nti omanyi awaliwo omubbi ebiseera ebisinga baleeta emundu ebeera etya ebeeremu obaga nti waliwo omuki naye obaga nti waliwo ababbi ojawula patulo nga siringa musanvu wano kyembuuza mukadde kano muzeeyi tateereddwako eryanyi lingi anti muzeeyi eryanyi eyo yali ereetera kubanga yagamba agenda kufaafagana ne SB4 paka kukomayo
kwesi bifona kafafaagane naawe kubanga omuntu wagamba muno ngenda kufafaagana naawe paka kukomayo oba kitegeera kiringanga omusajja n'omusanga nga labayo kiringanga omusajja n'omusanga ng'asabiriza oba kitegeera nga mulema n'omusanga wali eri ate nga yagala okukuba ebikooni nokakano kembadde nyamba ate kenkola ki kembadde nyamba ate kekankuba gwe mutima SB4 gwali kati SB4 nti yagattako bano kati olaba ono munamawulire ono gwe yabadde agamba gye yabadde agamba muno Vicky behind the scenes zonna tozirekayo oba ozasazaase tobijjaamu kati SB4 kati essaawa zino Vicky ayogera birala niyo bye yabadde amuwagira birala ebyamuswazize nnyo point of information omwebe yagambye muno waliwo Vicky byagamba muno byasirikidde ebiri wansi yagambye muno ebintu mubeere nga mubigoberera of course there are many points bwabadde ayogera nze olumu manyo ndabanga oluusi ali ku sayidi yange ate olumu n'avaako nedda kyeŋŋamba yes so the idea is very simple SB4 akola omulimu omulungi omulimu agukola bubi ontegedde alina okutandika okusala amagezi kubanga oluusi bw'oba tonnaba kugwako mu kaliro totegeera omanyi twayiga oba oluusi tubeera mu mbeera n'okola ensobi okyegedde n'ogiyitamu n'okola ensobi n'ogiyitamu n'okola ensobi n'ogiyitamu kati gwe natandika okulowooza nti eyo enkola y'emiki y'emirimu okyegedde bulungi nnyo naye mu mbeera ey'okuba nti olina okwegendereza which is being very careful kubanga ekintu kyakola kiri very sensitive kirimu obulamu bw'abantu kirimu okuyamba okyegedde omuntu yenna akwata ssente ze zakolerera n'aziwaayo okubaako gw'ayamba aba ayagala nnyo emirundi nga 15 zikolere eddala ekyo kyabadde alina kuki ku mutima era aba ayagala nnyo okufuna ripooti nga nnyonjo nga teriimu birumira ontegedde waliwo abantu abatalina budde bungi kulaba bye twogera wano okyegedde nga ye alaba ekintu eki era nga kyeyakomyeko SB4 yalya ssente zange nga muzeeyi yakyogera kati ye nga wano bino bye mwogera ng'alaba it is just wasting what time ayinza nolowooza nti tuli bakwata baki SB4 nagaba oyo SB4 twamuweza ssente zange nazoka ki n'azirya oluusi nga si kituufu kyekyo lwaki I call for professionalism nga tukola ebintu ebimu ontegedde bulungi nnyo nandibadde sigamba SB4 nti kati kola ekitongole otuuse ku level ekola ekitongole ekiyamba abantu so that omuntu amanye nti bwe mba nsindikira SB4 miliyoni y'essente naye nga miliyoni y'essente eyo tugenda kuzimba egundi eri ewa gye bagenda owemubende nina okumanya nti SB4 alina okuvugawo emmotoka okutuukayo alina okugula amafuta alina okukola ki ebyo oluusi SB4 oluusi tabibala bijjira muki mu ngeri ya kibaliga okyegedde kati ate abantu abamu ne batategeera kati nga muzeeyi njagala kubuulira amazima aga Katonda muggulu kati at least kubyenda byeko muzeeyi ekizibu kye si SB4 ekizibu kye essente bwe zazze bwaziwulira si bwe zamutuuseeko naye ate talina magezi gamala kukola anti-situation gamba nti William bamwadde akakadde kange akansindikire ku ssimu zatuuse 98 ontegedde ekyo takiina mu mutwe gwe ontegedde bulungi nnyo waliwo abantu abagamba abasuubiza n'agamba nti nsuubiza nja tambulira wamu naki naawe bwe tuba bulijjo tukola ebintu bino ebya contribution and all that tumanyi n'okuleeta abantu ku mikolo omuntu n'ayimira n'agamba nze DVD njiguze miliyoni meka ng'asika William eriyo
aseyo musanvu ontegedde kakati bw'obanga todirize na muntu mugezi bw'oba todirize na muntu mugezi ajja kusaba $5,000,000 saabuze yasoose okwogera nga William aleeta ziri 3 yezeekoze ki zeyalese kumbe ekyaddala zine 3 zokka zezikola ki zeziriwo kati what happens there nti bw'omubanga temukikoze professionally mugenda kwekubira ebikonde backstage onchekere bulungi nnyo which is happening today with who with SB4 SB4 omuntu gwe yakoze naye takolangako naye si wakunnyonnyola si waki ayagala kimuki sente yabuziza za mama fina zirwa jukira mama fina yagambye tujja tambulira wamu kitegeeza nti bana yagala yabiri bora yagala kakadde kati yabuuza eza mama fina zirwa toyinza kumanya mama fina ezo ko yateeka amafuta mu motoka SB4 atwala kakadde ke bamuweereza okuva mu America okyegedde bulungi nnyo naye olw'okubanga nti bano bakikoze mu mbeera abazungu be basinga okuyamba bye tuyamba byakusanga abazungu bayamba nnyo naye mu nyamba yaabwe bali very straight ontegedde akuweereza sente n'akugamba confirm receipt naye nga ate yazikuweereza era nga talinaako ka accountability agala asigaze ekiraga nti wafuna sente ezo akuweereza sente kupaga saasi ate n'akuweereza screenshot ate ng'olina ogiddamu n'omugamba receipt I have confirmed receipt now ekyo abantu baffe mu Uganda kye batayagala kukkiriza naye bwe tubanga tunaava mu mbeera efaanana ng'eno nkugambye n'embeera ekenyeentereza abantu emitima ontegedde abantu abamu beetamwa okuyamba so nga ate baagala nnyo okukola ki okuyamba kati ate buli society ereggwamu abantu abayambi tuba tujja bonaabona nnyo okyegedde kakati SB4 yayingira layini y'ekifere muzeeyi yamufera naye n'afera abannayuganda era ekyo tekimuggyako kuba mufere kubanga ye bwe yatuuka SB4 mu bigambo bye yennyini yakeera ku makyala agamba ensobi gye twakola kugamba muzeeyi nti tujja ekyamazima twagenda okutuuka nga tenti bakagikubawo ontegedde bulungi nnyo ekyo teyakigamba bantu yasigala anoonya ki sente za kuzimba ki nyumba kati ate nyumba ng'eggwa bino byonna bizze ate obigamba abantu that is being very unprofessional bw'oba wasirika nti bagatta gundi gwe bakugatta ffe mu kyaki zaffe oba bagatta William ne mukazi we senga bagamba nti bannange waliwo ekirobero ono okuwasa omukazi bw'osirika osirikiranga ddala pozinga okusinziira ku submission ya Mwami Obote agamba nti bingi nnyo SB4 byajjeeyo kati nga yali yabisirikira ono ye womuwulidde agamba nti maybe byadde tebyetaagisanga wandibadde SB4 ina kusirikira ddala n'atabireete byonna ebyaliwo behind the scene na biki gw'okirowoozaako kyekyo anti kati ekyo kituyambye NBS eza Top TV oba okitegeera be bazireese niffe Muzibe twali tetumumanyi didako inze nganze Muzibe nali simumanyi n'abasinga erozo singa lwali tumumanyi nga byayogera biri bikontana ne bino twandibadde tumusondera sente sikonze twali tumanyi muwuli agamba muno Muzibe w'amaaso yalwala amaaso ne gafa oba kitegeera ono n'agamba mbuno bamufumita empiso oba kitegeera ne Muzibe amaaso twandibadde tugiramu sente oba kitegeera bigambo mirundi ena nga bamukyaza obanga waliwo ne media house endala gose twandibadde tutoola oyo agamba muno fe twandibadde tutoola twandibadde tetutoola kwa Muzibe buli wayitawo ebbanga nga akubira omuntu omulala alina amaanyi ng'amugamba bintu birala oba kitegeera kubanga batandise n'okugjayo ebyentalo musimanya ebyentalo by'ettaka ne bagenda balese n'abasibe ebyettaka muzeeyi yabinyumya balese n'abasibe nga bagamba muno muzeeyi abasibe muzeeyi yali agamba 40 bo bano bagamba bali 28 muzeeyi n'agamba mubatta 17 oba kitegeera essaawa zino esobola n'okusibya muzeeyi muzeeyi agamba muno batta 17 mukomera mubafiirayo kati gavumenti
muzeyi nawe asigera sokolindeko ninakoze nnyo kati nagenza okulaba nga waliwo omusajja ajja kagamba muzeyi takolaki kati nga waliwo n'abalala bagamba muno ettaka muzeyi ayonoonye ebintu tubadde obusakulugera mumaliriza muzeyi atandise kati kunoonyereza oba muzeyi yalimu muki mu musango mwana kati muzeyi basonga oba yali ku ttaka bamusibe muzeyi n'agamba muno ye bifenkeera muyali mugagga bifenkeera bagenza okunoonyereza naye nekyeyamaani we ndowooza be baali babifenkeera oba kitegeera ekintu ekyo kati omwami ono ebirungi ambuulire ebirungi SB4 byakoze kubanga ye SB4 ye agamba afere kyekiyinza n'okunyiriza ekyo kyoba osalawo ono challenge ye kati eri emu ono alumwa era kigambo kya bufere numa nnyo obufere okimanyi nnyonnyole lwaki onyiigira ebintu byotamanyi nedde onyiigira otya ekintu kyotamanyi obufere ye mubbi akumpanya najjamu sente mu bubbi okiraba kati ezo zonna videos yakoze obwo ennyingi nga wakitegeera ayagala bakakasa mbunno bulijjo muzeeyi abadde akola ki abadde wewayitawo ebbanga abadde awo wennyini bw'otulaga ennyo nti muzeeyi ono abadde mufere ebbanga lyonna naye ate walinako kenkolagana naye ey'ekiseera ekyo ekibaddewo gwe tekikuteeka mu ttooki muyabufere like tekikuleeta mu ttooki nti wakolagana n'omuntu afaanana bw'atyo obuzibu bonna kale SB4 bwe yafuna bwalabika asobola okuba nga teyalina ssente zikola ki zinoonyereza ku musajja ng'akoze eki ng'amufunye kubanga omusajja oyo mulaba omusajja bw'akulukira sitoole ye amazima bw'oba tomumanyi tebaamu bulimba oba kitegeera akugenda ku city scan naye nga gamazima basasula emitwalo 7 oba kitegeera ng'amazima ddala genyininyini basasula emitwalo 7 okugira kagamba sitoole ye ebeera ng'eringa eri scripted nga bw'alina okugyogera nga bw'alina okukola ki oba kitegeera naye kasita genda maaso yogera bakuulira ekyabadde obuzibu kugamba mbu nno sente zakoze eki sente kugamba mbu nno sente SB4 yalidde sente nyingi SB4 n'amanya muno yeyambiddwa olagiramu kubanga si muno yali amusaba ng'amusaba sente mutamuwa wabula ndoza nga amugamba muno lindako oba okitegeera bagenda kuteekako kuba bakyateekako abala bateekako kati awo ye muzeeyi we yatabukira kati engeri gye yatabikamu nga buli byebikulaga muno mpa sente zange mukati ate newaze ku mobile money kati awo wagenda okuziramu emabega n'alaba ddala muno obulimba ddala bwennyini obadde oyagala submeeting of course nze issue yange esinga kuba nti twogera ku muzeeyi n'enkola ze okyegedde eyange eri based on society okyegedde eri based on what on society nze ntunuulira ekintu mu bugazi bwakyo sagala tukitunuulire ku level ya SB4 kubanga waliwo tiimu SB4 kubanga ate waliwo tiimu etali SB4 waliwo tiimu muzeeyi okyegedde tiimu muzibe tiimu SB4 let us look at a bigger picture omunauganda ekimugasa ki okyegedde kyova olaba nti naganye biri bye byaŋŋambye tigwakyo genda nofuna nokola ki nze ogwo ate saagukola nze nakola guno okyegedde natuula neninda ebiri mu society
ne nkola kye bayita assessment kulungamya kubanga ffe tetukola analysis apase we are community experts tusomesa busomesa nti buli lwayingira mu layini y'abafere b'ofuuse mufere abaganda bagamba abaana abaganda bagamba nti bwakwatira mu kituli yabo muki osobola okukwatirwa kakati nze njigiriza munnayuganda butamukwatira mu kituli okyegedde nti toyingira mu kituli ekyo bw'oba tomanyi kiriyo bajja kusangayo bagambe nti gwe wabbye naye ng'ekyamazima tewabbye SB4 si mubbi si ki naye nkugambye olw'okuba nti yayingidde mu layini y'abaffe tetusobola kimukola ki kimujjaga ekyo kale ayogere Aviri kyemugamba mbuno Maviri SB4 tamumanyi amumanyi lwaki bino byannyonnyola wano obufere kubanga SB4 assistinze abantu abamu abangi abayambye naye assistance gyakoze ono lwaki tagenda wa SB4 namunnyonnyola byayina okukola okujja busosera ate okwonona erinnya lya SB4 buli mugamba muno omuntu mubbi muki ayonona erinnya lya SB4 anti byayogere byakiyayi ali mu kwonona linnya owuliriza lwaki ayonona erinnya lya muntu I am on record. Maviri nedda. I am on record. Ochegedde. Leka tulebe kwogera nga twagala kusinga. Nakugambye there is right. Omuntu wagamba muliriza ayambye. Yandi badde agenda nga amutuwako nga amugamba muno. Tukole bwe tuti nga tumaliriza sheni. Atugenda kozesa dakika. Aba tujimaliriza nga sinaba kusabu. No, tetunamaliriza. Ngambe tugenda nedda. Tugenda kozesa dakika. Ebiveeko. Tugenda kozesa dakika 5 fenna. Ekibuuzo kijja eri mwenna essaawa zino twabirabye byonna ebyagenze maaso n'okuba buli omu alina saidi ono omusajja atuse n'okugamba nti ono nalinnya SB4 nga bw'owulidde. Question is bino byonna nga bigenda mu maaso SB4 ng'akoze byonna byakoze videos okulaga nti omusajja ono mufere n'omusajja naye alina gy'ayitidde okugezaako okwerwanako nga bwe bigenze maaso. Ekibuuzo ekinene kiri wano okuyamba kunaddamu okuba that is point 1 abantu banaddamu oyamba ababadde bakola okuyamba okwo. Ekibuuzo ngenda kiri ja eri mwenna kunaddamu ekirala obwesigwa bwe SB4 abusigalawa naddala nga akoze videos nyingi temulimu abagenda okutya okuddukira gyali nga bagamba omusajja mukambwemu ayinza okukola videos lukunku bino ebibuuzo mbireeta eri mwenna ekitegeera. So gwe mpa gundi yeesembayo ng'okozesa ebibuuzo ebyo bibiri nonagenda kumpeera kale sooka oba oyagala sooka then onajja kugala. Of course abamu bagenda kutya abamu bagenda kutya oba kitegeera kubanga oli bwaba abamu batandise mubano bafere bagenda kutya kati ate abalala badde bamuwanga SB4 kivula badde ateekako namba ey'essimu bwe tugenda kuba pasita mulimu awanga pasita ng'awamusumba oba kyaki egenze oba kiki webala ennyo ng'awanga muki oba kitegeera kati mulimu abalala nga bo bagenda kugiramu bati bagamba muno kuyamba kubanga SB4 asobola okutandika ogamba muno eyange essimu gijjeeko oba kitegeera essimu ya mwami ono era gwe bamusindikira ku ssente mwami ono oba kitegeera era inakyo nakyo kisobola okubaawo oba kitegeera yadde kati kiri balance muno kiri 50-50 abamu bagenda oba kitegeera ate omuyambi aba muyambi nze tebagenda kera ku makyanga akaana nkamanyi nenkatuukako nga kalina obuzibu nga nzirina nesitakayamba sigenda kutunya bya SB4 ngenda kutunya mwana gwe nkola ki
gwe manyi wajja bagala kutandika na kuleeta bajja muleeta bamuleta ku national theatre bamugaye munno omwana mujje mumusange wano oba muwakana kubanga abantu bangi nnyo munno tulina bingi nnyo byetulaba ebyabafere okitegeera naye newabeerawo omuntu yenagamba munno nze sifaayo bafeze okitegeera naye nze muwadde toyanza ebigambo byebisembayo ng'oyita mu layini yemu ebigambo ebisemberayo ddala first of all njaga okwebaza abatulabye mwebala okutwala obudde bwammwe ne mutulaba ensonga eno eya SB4 nga bwe nabasoose bagamba nti ngazi okusinga abantu abasinga bagiraba nze sigirabya mu perspective ya kuwininga kusinga muzeeyi asinze SB4 asinze muzeeyi mufere I mean wakolaganako n'omufere tetumanyi enkolagana yammwe yabeera etya so totandika ku exposinga nnyo ngera bwe nasoose luli nti buli lwewennyonnyolako ennyo waliwo ffe bye tutandika okulaba abategeera okusinga bwe kifaanana tutandika okutya lwaki onnyonnyola nnyo lwaki mwaba tuprovinga ennyo nti muzeeyi mufere omufere aba mufere mumukwate mumutwale ku poliisi munnyonnyole ensonga nti eri bweti ne bweti tulina amateeka tetusobola kukolera ku sitole ya SB4 oba ku sitole ya Vicky Genius oba ku sitole yaani omuntu yabafeze mumutwale ku poliisi kituyambeko kitya nti abantu abayamba bawulire nga bafunye justice bwabaawo embeera yonna ey'ekikula ekyo so nga mmaliriza ŋŋamba buli lwe tuba tukola ebintu ebifaanana bwe biti ebyokuyamba tugezeeko nnyo okugoberera obuwaayiro nekiwandiise obungodiiro obubeera mu kuyamba tulina okuyamba abantu naye ng'ate tulina okuba nga tweteeseteese bulungi otherwise tujja kukutuka ki emitima leka ebintu byonna tubikole mu butuufu bwabyo tewali nsonga yonna ekutwala ku kyalo kujjako sitole ya buyambi bufaanana bwe butyo n'otafuna yadde chairman waawo kati oleeta chairman mulala in a space of 2 weeks kitegeeza tewakola mulumi bwe buki bulungi oba wagukola naye tewakola buki bulungi tewali wano ali wano kwonoona linnya lya munne okyegedde tetwagala linnya eryo kwonooneka kyovola tulyogeddeko engeri gye tulyogerako kiriwo ekiti nti bwe bakwatira mu kituli oba mubbi Mwami Obote gwe mbadde naye olunaku olwaleero ku sayidi eno mbadde ne Anko tweyanza nnyo okuba nti tuzzeemu okufuna ate Anko akwateko mu bugalo kuba Anko alina engeri gy'alowoozesa abantu nti gavumenti eriko tekwatagana naye kola ki nejja mubeere bulungi